baizawenze muntu ategomba kuyingira Piero yu eringa ya tribe eji bewulira okufa balinga bakatonda tebannayingira buyinza bayina amaanyi gotamanyi muwendo boogera bennyala bate basitula nnyindo basitula batya yange nefuna yoki buli muntu wolirwana okulaba nga walwana okwebezaawo kibiina kya Piero yu nga chairman wakyo ye mukulu generali Muhoozi Kainerugaba era waliwo n'omwami yayogedde ekintu ekyo n'abagamba nti naye bino ebigenda mu maaso mubiraba nti mwandibiraba ng'ebyokusaaga nti naye birina sigino gye bisindika nti kubanga tulaba amaanyi ge bakozesa tulaba n'ani asalawo tulinganga ekitegeeza oba nti tulinganga abagamba nti oba oli kati yategeerera eggwanga ebintu bingi nnyo naye okukwatibwa kwa mukulu Erias Lukwago nako kwongedde abantu kubanga ate bafuna ebirowoozo bingi nenga ebibuuzo bingi nenga ansa ntono ono ye avuddeyo n'agamba nti ekyewuunyisa bano tebaagala kuwulirako kintu nti NUP erina kyatuuseeko. Nze nakitegedde nti NRM teyina kalungi konna keyagala kuwulira nga kava ku side ya NUP. NRM teyina bubaka bulungi bwonna bweyagala kuwulira nga buva ewa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bo eva baagala kuwulira mawulire ga nnaku nti NUP bafiiriddwa ono n'ono lyessanyu lyabwe. Okwosa jjo mawulire ga King Saha yabadde atrendinga ku social media kwonna oluvannyuma lw'okugenda amushoyo omuyimbikazi w'ekapo n'asisinkanayo Kasolo bw'atyo n'amwambalira olw'ensonga ezitali zimu ate buli omu z'amanyi lwaki King Saha yayambalidde Kasolo. King Saha n'atrendinga yatrendingidde ennaku bbiri ennungi. Tubadde tukyali awo olunaku lwa jjo ono omwana owa St. Maria Goret SS Kitende gwe bayita Ntege Jimmy James naye n'atrendinga era President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akoonamu stamp n'abaako obubaka bwe yapositinze. Ebyo nno ne byongera okuluma abayaaye. Bagenze okulaba nga social media ebuutikidde NUP ndowooza ne bagamba tukoze tutya nga mumanyi olw'ennugu yaabwe ne bagamba tukoze tutya okusobola okuyimiriza okutrendinga kuno ku social media ne bapulaninga ndowooza ne bagamba katukwate Erias Lukwago tusobole okubeera nga tubakakkanya bwe tunaakwata Erias Lukwago ojja kulaba nga social media ebuutikidde Erias Lukwago yekka. Naye ffe twongera obategeeza nti byonna bye mukola mu bikole naye ffe tubalaba era bye mukola byonna obukodyo wammwe tubugwamu bassebo ate era bye mukola tebijja kuziyiza ku trendinga kwonna kuva eri NUP. Naye lwaki NRM mwe eva mu trendinga mukoze temukola mawulire malungi mwe eva mu trendinga mukola amawulire gammwe gaba mabi aga trendinga mwe aba NRM muri trendinga kodi nga mufulumiza amawulire amalungi ne gabutikira social media n'olw'ensonga nze nnyongera obategeeza nti byonna mu bikole naye ffe tubalaba era kyonna kye muba mwagadde okuteekawo mukole tuba twabaguddemu dda lwaki mukikoze kati mwagambye mukwate Erias Lukwago musobole okuziyiza eggulire lya Ntege James ne King Saha okutrendinga mugende maaso n'okukola byonna bye mukola ffe twabamanyiira mukitegedde. Nsigadde nze Swale wa Bobby mubeere bulungi bantu bange mbaagala nnyo mweraba. Tuvudde wono yavuddeyo n'agamba nti munnange mbu ayina kyayizeemu era n'agamba nti akitegedde nti kuba onawangalira wano eno Uganda oba oliawo n'olaba ku bwana bwo nga bukula mbubeera nga Kasiru atategeera. Nze wabula kyendabye era kyentegedde olwaleero bw'oba onaabeera mu Uganda wano n'obeerawo ng'oli mulamu n'olaba ne ku bwana bwo olina kuba Kasiru nga toyogera. Ekintu ekiba kikusiiwa nga kikuluma tolina kwogera oba ojja kubeerawo. Ekirala olina kuba muzibe ng'ebintu n'ebikolebwa tolaba nga ne woobwanga alabye olina okwevula nti tolabye. Ekirala olina kuba
kiggala olina by'otalina kuwulira byandikuleetera obuzibu nga ne w'obanga abiwulidde weefuule gw'atakoze ekyo atawulidde. Wano toyina kuwa ndowoozayo ku bintu ebimu ebikolebwa mu ggwanga gwekkiriziganya na buli ekikoze ki ekikoleddwa osirike. Wano wokka toyina kuvaayo kulaga ky'oyagala, kulaga ky'owagira, oba ojja kuba mu mirembe. Naye ng'ekyamazima ze bifaananyi leero ebisaculatinze tebindese kyekimu. Tulina abasajja nga bakitaffe ba Erias Lukwago nga bali mu eno embeera n'osaasira ate ffe abaana be tuzaala kigenda kuba kitya akume. Tubadde tukyali awo ne Bukulu Muhammad Nsereko avuddemu omwasi ku nsonga ki? Twogera ku nsonga eya Erias Lukwago eyakwatiddwa atwalabye mukyala we ng'alajjana ng'agamba nti alabye nga bamusibye nti naye ate mwami we alina ekizibu mu kussa ekintu. Ne Mukulu Kanale Mugume kye yayogeddeko nti abadde nga okussa luba lutali era ng'oba okola naye puroguramu mulina okumuwa obudde asooka atuuleko. Kakati oyo yasibiddwa. Tuwulire ono ky'agamba. Naye ekyalukwago tetuli basanyufu. Tetuli basanyufu. Tetujja kwogera bingi. Naye tetuli basanyufu. Teri yeetaaga kuyisibwa bw'atyo mu nsi. Ne bw'abaani ne bwe kiba mu gavumenti eno oba gavumenti eriddako. Naye tetuli basanyufu era tetujja kweyisa nga abalowooza nti tuli basanyufu. Bye tulabye alumbiddwa mu nju mu kisenge kye. Naggibwayo mu mbeera eyo nga bw'ebadde efaanana. Mungu akubiriza nnyo abantu abalina obuyinza okubeera nga be basinga okwerekereza n'okubeera abagumiikiriza. Naye Kyalukwago okulembeze wa kibiina kye looya munnamateeka alina omulala gwakiikiridde, kitegeeza akolera ku instructions za mulala. Lukwago okuba n'ekipapula kiba kuntumye ne bwe yandibadde nakyo nakikuwa n'ogaana okujja. Sikiwa nti waliyo omulamuzi eyandiyisizza kiba kuntumye. Era ni naani muntu wa bulijjo mutono nnyo. Waliwo n'abuuzizza wano nti Lukwago ni naani? Ni small person sebo. Ni small mutono nnyo bw'ati. Naye n'omutono ndowooza abaako n'abantu be. Siri omu ku abo abeegaana mikwano gyange olw'embeera gye baba balimu.
olw'okuba bali mu mbeera ey'okunyigirizibwa oba ey'obulumi mu kiseera ekimu si beegaana. Ntunuuliramu abaana ba Lukwago bwe batunuulira embeera nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, waliwo ensonga ezikyatambula ezikyagenda mu maaso eza King Saha, Haruna Kasolo, naye omwami agambye nti waliwo omuntu atambula ng'akola interview nti buli kimu ekinaatuuka ku King Saha si yeeye. Abagambye nti mubeere begendeeza ku mwami oyo, yandibanga amanyi nti waliwo ekijja ekitali kituufu, nti lwaki yeekengera amangu ago n'avaayo n'akola interview. Ndowooza omuntu oyo mwamuwulidde, era kituufu nga juuzi wano eno yaliko mu sikafu ne King Saha, ye mukulu w'ezo manyezo. Waliwo gwenda bagenda akola interview buli walaga ng'agamba sinze kyonna ekituuka ku Saha sinze, oyo Saha muganda wange kyonna ekimutuukako sinze oyo Saha mwagala nnyo kyonna ekimutuukako sinze. Interview zino zakola akulaga nti alinga alina kyabikkirira, era akulaga nti alinga atuteekateeka nti ssaawa yonna tubeeko kye tusuubira nti waliwo ekiyinza okukolebwa ku Saha. Simanyi oba mukyetegereza ekintu ekyo. Interviews za sinze kyonna ekimutuukako, era akulaga nti Saha alina balabe be bangi nnyo, nti ssaawa yonna Saha waliwo ekintu ekiyinza okumukolebwako, naye yakulaga nti akijjamu. Simanya Saha alina abalabe bangi kyonna ekimutuukako sinze. Interviews za sinze zisusse. Ate nga nno abantu bakoze ki? Byonna nga bigenda mu maaso era nga tukyatunuulira amawulire agatambula. Justin Namere yavuddeyo kwanukula omukulu leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi, naye n'agamba nti ku mulundi guno mbu teyayokyeza nnyo, mbu yayanukudde nga minisita, naye era yamulumbye n'amwogerera ebigambo ebitali birungi. Honorable Namere yamaze n'addamu Joel Ssenyonyi, naye lwakuba ennaku zino ayogera nga minisita, ebitiibwa tebikyamukkiriza kuwa bantu levo bulungi. But still tekaggwamu aka Ronald Wolf yamugambye Ssenyonyi asigale mu kudayinga nviiri, kubanga kyaka bw'adayinga enviiri ate n'obwonga budayingiramu. N'amugamba bino ebyokubeera mu ba foot soldier n'ayogera ebyekisiru ne bakuba mu ngalo, talowooza nti aba mugezi nnyo. Kibanga bw'olaba ow'eriiso erimu mu bamuzibe, oba omuntu okweyita omuwanvu mu bapijimi. So for sure Honorable Namere mutuufu, kubanga abakulembeze ba Nuupu muli babbi, muli bafere. Lwakuba abantu be mulimu tebalina magezi, tebalina common sense ey'okubaggwamu ne bategeera nti mwabafera dda. Kati Joel Ssenyonyi okuggyako obufere n'obuyaayi, kiki ekikuvumya Namere ng'olredi ne gwe yali avuganya naye bamutwala dda mu State House n'afunayo bye yafuna. Kati Joel Ssenyonyi ayagala tukakasa nti obuwanguzi bwa Rose Nalboa bumuluma nnyo okusinga obwa Bobi Wine, kuba pulezidenti we bamuwangula dda n'adduka ali mu exile. Bamwerabira dda ne balayira mu gavumenti ya dictator. N'okugenda eyo e Masaka gye yabadde avumira Namere yagendedde mu mmotoka za dictator. Ali ku musaala gwa dictator, ali ku commission gwafuna. And of course tetusuubira nti abawagizi ba Bobi Wine balifunamu ku magezi agagamba nti katubuulire bano abantu amazima. Kuba omuntu omulimba asobola okulimba paka lw'olimuwemukira n'omugamba nedda nkukooye, nkooye obufere bwo. So bafoot soldier tebalina magezi ago, wabula kati ekiriwo tugenda bayambako abakulembeze bammwe tubateeke mu line gye balina okubaamu. Ate Honorable Namere ogwo omulimu agukutte bulungi, yaba exposinga wano ku State of the Nation address bwe baadooginga najja n'atugamba nti wadde tebazze sente bazifuna ate ne basayininga bulungi nnyo. Kati olwaddako mu kusoma budget abo abafere ba Nuupu ne bajja nga beeyambaziza black, simanyi mbu tebagenda kuyimirira nga president aze. Ebyo byonna tebina kye bigasa. Ekikulu ozze sente ojja zifuna ate bwe walayira wa legitimizinga government. Ekitegeeza mu international community gye muloopa
Government ya Museveni eba tekyali dictatorship. It is a legit government. So tujja bayambako batwala nga temwagala, tubatwale gye mutaagala, tubakolereyo bye mwagala. Kuba ne Uganda empya kirabika gye mwali mulwanira temumanyi bwefaanana ate temumanyi na ngeri ki yagifuna. So kati fe abamanyi what a new Uganda should look like, fe abalina sketch map eya Uganda empya, tugenda batwala mu Uganda empya ku mpaka, tubatuuseeyo ng'era temwagalayo, naye ate ebigenda okukolebwa mu Uganda ejja mwekennyini mugenda byagala. Muli tusiima nga tutuuse, kubanga already tubawadde omukisa mwesalirewo muzze mukulumangana n'okwefera ate temuzuukuka, musigala mwebase. Naye bwe bafera emirundi emeka musigala mugamba ono ye waffe. So no problem. Tetujja beegayira nti mujje mutwegatteko tuzimbe Uganda empya, kuba already tukimanyi muli basiru naye tetulina wabbateeka. So fe tugenda kubeerawo tu exposing abo abakulembeze bammwe ababbi abayaayi n'abo abaleeta amalala. General Muhoozi waali already atandise obakwatamu, naye okugjawo opposition ey'abafere kiyamba ffenna. Nze owa NRM nkifunamu, naawe owa NUP okifunamu, kuba nammwe babasibyemu abantu bangi bafudde. Kati mikwano gyammwe bakomredi bammwe bafiira ki? Nga Joel Ssenyonyi ajja kuddamu avuga emmotoka ezimalayo nga za gavumenti. Mikwano gyammwe bafiira ki nga Nambooze akoze ebyobugagga byonna byonna ali mu gavumenti akyeyagala? Mikwano gyammwe bafiira ki nga Lubongoya abalimu abanoga nga nsenene? Ignorance yammwe, obusiru bwammwe kyekyokulwanyisa kye balina abo Bassenyonyi. So kati ffe katubawe ekitangaala, kubanga toyinza kugoba nzikiza na nzikiza, olina kuleeta kitangaala. So Honorable Namere waali okubayambako naffe wetuli okutambuza message abo abakulembeze Bassenyonyi abafokasinga nnyo ku showing off ne showbiz okusinga service delivery, akaabwe kaweddemu. It's either bave mu politics oba beetereze bakole ebyobufuzi ebirimu amagezi for God and my country. Ebya former Miss Uganda Stella Nantumbwe. Twalabye kano Edith Nakalema ng'avaayo ku nsonga y'omukyalo ono ng'agamba nti munnange bwe yamala wedding teyayisaawo nnaku nnyingi n'anooba, naye mu kunooba byagenda n'ebintu by'omusajja byonna mu nnyumba. Naye nga amawulire gano senga Asidi yali yagogerako ne tugabuusa amaaso ne tulowooza byakusaaka. Era Stella Nantumbwe gye buvuddeko awo n'avaayo n'akiralifayo nga n'agamba abalimba tanoobangako, naye nga yanooba dda. We nabagamba nejja waneeno, I think I'm the first person eyajja nembagamba era yanoba ew'omusajja, nembagamba yamalayo emyezi ejja, nembagamba ye ne maama we bagenda ew'omusajja ne basiba ebintu. Mwanvuma buvumi ne mugamba akakyala ako kaakafa olumbe, ndi waneeno olumbe lw'olugambo luntwala. Source, true gossip from the source. Tapping alive. You have to believe before you believe in Jesus Christ, the Son of God. Believe in Senga Asidi, the daughter of the devil. Yokera kapeno bajyogerera. Nagamba former Miss Uganda, simanya akasajja kaavu, simanya akasajja. Ebigambo byali bingi ebyayogerwa. Nti ro budget nti era nga womanyi abaana bakumitala babeera n'ebigambo ebisukkamu. Era n'abamu ne batuuka okwebuuza yakasajja yakaagalako ki, manya bingi, naye twagenza okuwulira nti omukyala yanoobawo dda. Era abaana nga bwe babyogera nga it will end in tears, it ended a long time ago. Tubadde tugayina naye nga ga mu nkuubo. Mpaka kano Edith Nakalema we yavuddeyo n'ayabya ebyama. Ye abo abantu ne balyoka bategeera nti kumbe ebintu bye tubadde tuyita eŋŋambo byatuukirira dda, omukyala yanoobayo dda. Era abaana baagambanga nti ye eno kapo nga tesanyusa abaffe
ffe tubaawo kubanga tugaba tuusaako gonna gatambula era nkugamba kimuntu weebale kubanga weekomidde ku NCK TV woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva amawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako ona wooli wonna bw'osinziidde sigala naffe tuva